nga bwe kiri nti atakulekera naawe tomulekera, ate nga ebintu bimu tebyetaagamu batiitiizi, bw'atyo Meeja General Kahinda Otafiire awakanyizza era n'asambajja okutiisibwatiisibwa kwa Muhoozi Kainerugaba, era nga bano muganda wange obunkenke bw'amaanyi naddala mu NRM. Naye nga bwe badde nga nzija nkutegeeza nti kirabika munnange Muhoozi ekintu kino kyamutabukako, kubanga oba oliawo yeetasuubirayo ku bantu okusinziira mu nkuza ye gye baamukuzaamu, tasuubirayo muntu yenna kwegamba oba kumuddamu, kubanga ye kiri akiraba ng'ekitiibwa eky'amaanyi eky'okubeera mutabani wa taata we. Kakati munnange Meeja General Kahinda Otafiire y'omu ku abo kwegamba batalaba mu bigambo byabwe ng'oggyeko ebya minisita Baryomunsi. Jjukira nti bano bombi Bakiga. Baryomunsi yalabula Muhoozi n'amugamba nti Abakiga tetuzannyirwako, era in fact yamugambye nti bwe batamuwa bwa minisita si y'enkomerero y'ensi, ajja kgenda akola ebirala, kati tumutiisatiisa na bwa minisita. Naye jjukira nti mu bumu ku bubaka Muhoozi bw'abadde ayisa ennaku zino mulimu n'obwo nga yakava okwetegeeza nga Besigye bwe yali agala okutta Museveni, era n'akakasa nti alinga omulambo ogutambula, amulaba ng'omulambo ogutambula, bw'era omuntu yekka yekka akyayamba Besigye okubeera ng'akyali mulamu ye Gen. Museveni. Naye otherwise UPDF bo nga bo baali badde baamutta dda. Obwo bubaka nabwo bubaddewo ku mutimbagano. Bwe wa Kahinda Otafiire, kakati Muhoozi nga amaze okubeera ng'ayanukulwa Kahinda Otafiire, ebintu birabikiranga kwegamba ebizitoyezitoyeemu, kubanga oyinza okubeera nga omuntu olina kyo katugezi ng'obwa minisita, olabanga oba omuntu kyayinza okulaba ng'ekyakabi n'akugamba si bweguya, kiba kitegeeza nti tabeeguya. Okubeeguya kwo abeera tabeeguyizaako ddala. Kati bino byonna biddiridde Muhoozi okukkira omutimbagano ng'ategeeza nti, kubanga yasoose kugamba ensonga lwaki kugamba nti ekintu kimutabuseeko, yagambye nti kati Kahinda Otafiire amuyingiza mu nsonga ze ne kitaawe, mbu balina obuzibu ababiri abo, Museveni amulinako obusungu, era nti singa Museveni alagira bulagizi bw'ati tekiza twalale ne sekendi nga tannakola ki, nga tannaba kubeera ng'akwatibwa n'atwalibwa mu kooti masho n'avunaanibwa. Naye ate era bwe twogera ku kooti masho, era ebibuuzo bingi nnyo awo nti kooti masho yo nti ekyakola amakulu, kubanga already Muhoozi amateeka ga kooti masho yagamenya dda, nti abasirikale baavunaanibwa mu kooti masho, baavunaanibwa nga bantu mukundi bonna baaliyo, era nga bonna officers abanene n'abatono, ba senior ne ba junior, abeeyingizanga mu byobufuzi obw'okukola statements ezikwatagana eziri partisan, baakolwangako. Essaawa eno kati Muhoozi yakulira okwogera ku byobufuzi, ate nga ekituufu kiri nti nga serving officer tasaanye yadde okukisiinyaako, kubanga ebirayiro bye yakuba kukuma Bannayuganda n'ebintu byabwe. Kakati munnange bino byonna byongera ku exposinga tension obunkenke obuli mu NRM. Minister owa Internal Affairs Meeja General Kahinda Otafiire bw'atyo agambye nti ebyokugamba nti ogenda kunkwata ebyo tebiriiyo, sibirabamu ka buntu oba nsonga yonna yonna oba kutya, tebiyinza na kunnemesa kwebaka. Otafiire bw'atyo bwe yapositinze ku mukutu ng'agamba nti ebyayogeddwa Muhoozi Kainerugaba CDF bwe yagambye nti leka muzeeyi asalewo kiki ekyokukolera Otafiire, tekigenda twala yadde half a second oba ekitundu kya second nga tannaba kubeera ng'akwatibwa. Kino nno kikulaga kikubajjukira nakugamba nti gavumenti ziweererako ddala. Waliwo ekulirwa Muhoozi Kainerugaba, ekulirwa taata we, anko we, taata we omuto Salimu Sale,
ekola ku byensimbi, eya Muhoozi yekola ku byamagye, ye Museveni ye ali awo kwegamba just kasita ayogera kyayogedde baba alina okumwebuuzaako okumuwa bubi just kitiibwa naye nga bo obuyinza babugabanagabana dda ne Mama Janet naye n'agabanako. Kati olwo ate ne Bobi Wine naye n'akola ki? Obuyinza obulala obusinga amakulu obw'obuganzi mu bantu n'abutwala. Bw'amala okubutwala kitegeeza nti mwaba wasigadde ekibuuzo kimu nti mu UPDF mulimu abawagira ekyukakyuka. Ekituufu kiri nti ye kuba abasajja kati nga Utafiire bavuddeyo ne bakakasa ne bagamba nti Muhoozi ye nga ye mwagala nga mutabani wa Museveni naye si mwagala nga pulezidenti wa Uganda. Ebyo bye muliko musaaga. Kakati Muhoozi yasoose posting agamba nti Utafiire, jjukira Utafiire ng'amaze okubeera nga akakasa nga bw'atawagira Muhoozi kubeera pulezidenti. Bw'atyo Muhoozi yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti Utafiire alina entalo ne Museveni, alina pulobulemu ennene ennyo ne muze, naye muzeeyi bw'anaatulagira tugenda kumukwata bwe yayita bayingiza mu ntalo ze na muzeeyi. Kitegeeza nti olutalo ekituufu kiri nti luli wakati wa Muhoozi na Utafiire, era bwe babadde n'obuzibu nga yeerabidde nti General Salim Salehi abadde nga abataakuluza emabegako awo. Kakati ekintu mu ngeri y'okubeera nti bano balaze nti tebatya, tetukutya. Kati ne General Museveni atunudde abatunuulidde agambe mukambalabika mwatiki abo nange abakiga bannema. Kakati ono agenda okulaba abasajja nga bandimuyuza ate nga eri osanga mu cabinet ayinza obutasobozesa kubaggisako bwa minisita, ayinza obutasobola. Kakati awo kyavudalaba nga akugamba nti General Museveni bw'anaasalawo kiba kitegeeza nti alinga akugamba nti Museveni yalinga abakwatiridde yabaagala bantu be, tasobola kumujeemera. Naye ng'ekituufu kiri nti abasajja bo babeera bakugambye point blank, babeera bakutegeezezza ekituufu point blank nti tetukola ki, tetukwetaaga ffe era si ggwe atuwa ebiragiro. Kakati awo ye mu kukiremerako n'agamba nti abantu balowooza nti awalana Muhoozi naye tamuwalana, wabula kyatayagala ye pulezidensy ye y'okufuuka pulezidenti. Era n'alabula n'agamba nti okukyusa obuyinza mu ngeri efaanaganako bw'etyo kuyinza okuleetawo okwejjusa okw'amaanyi. Era n'agamba nti Bannayuganda, bannansi bagambye ba citizens bajja kubeera nga munnange babonaabona ne consequences ebyo birivaamu. Era n'agamba nti mu abantu singa mugeza ne mukola ensobi mugenda kusasulira ebyo nze nja kuba nafa dda. Utafiire bw'atugamba nti yajja kuba yafa dda, naye mmwe singa mugeza ne mukikola ekyo Museveni n'akwasa bukwasa mutabani bwe obuyinza mugenda kubonaabona, consequences mugenda kubonaabona nazo. Era n'agamba ye tatiisibwatiisibwa kubanga ye obulamu bwe yabulisikinga dda mu lutalo olwatandika 1981 mpaka 1986 olw'ekiyeekera nti obulamu bwange nabulisikinga dda. Kati bino ebyokuntiisatiisa ebyamakomera tebiriyo. Nze mbadde mu mbeera ey'obulabe ennyo, mbadde mu battlefield nga amasasi gakuyita ku mutwe. Kati nze obulamu bwange nabulisikinga dda. Kati kikyongamba musajja abeera akugambye ate kati gwogenda okutunulatunulamu nga just gw'oduumirira ku radio call obeera eri mu bicepere. Bali bo baali ku front line tibe balina n'okubeera bajenero, gw'olina kubeera eno madala aga wansi. Naye olw'okuba nti munnange olwa favorism taata alina okulaba nga mutabani waakola ki. Kakati y'ensonga lwaki, naye ng'ekikutu kiri nti bwe twogera ku bumanyirivu bano abasajja bali wala era baalabudde ne balamu nti kyemugezaako kubeera nga muguza eri abantu. Tukiraba kyemugezaako okuguza abantu, tukiraba. Mugezaako kupulaninga muleeta ebintu byammwe ebyo ebyokusikira, ebyobusika mu bukulembeze bwa Uganda. Naye muganda wange ffe tetubiwagira. Ne mutabani w'Otafiire ayitibwa Che Otafiire, naye muganda wange ebigambo by'alinaawo ng'ayanukula Balamu
si byawoomu yadde n'akamu. Kakati munnange ati bagamba bwadde ne ligambwako nnyini lyo, ate omuntu kasita akulabula aba akulabudde. Ngenda mpola, tugende mpola. Bakiga babadde ki? Ate naye simanyi era kirabika ndowooza mpozi tayagala Bakiga kuba ne beesige mu kiga, otafiire mu kiga. Bali omunsi mu kiga, kati kiba kitegeeza nti waliwo obutakkaanya wakati awo. Wandibaawo ekitagatta makkati awo kubanga era nayo layini nayo weeri. Naye munnange tulindiridde okulaba Museveni kabineti ye bali omunsi akomawo, otafiire akomawo. Bwe batakomawo bonna kiba kitegeeza nti kituufu ddala Museveni naye azinira ku ntoli eza mutabani we. Sigenda kuzukawo nnyo wano tusingane mu mboozi zaffe ziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo akomi.